Buterevu basibo ne banyabo tuberenga tutandika ekitonde ekyokusatu ate era kirabika okubeera nga leero kye kigenda kubeera nga kifundikira ate emisomo gyaffe. N'olwekyo njagala obeere ng'otambula naffe, obeere ng'otambula n'okumanya. Tuli mu kuyiga era neetaaga obeere ng'omanya ebintu eby'enjawulo. N'olwekyo wano ku kyoto ky'okumanya we tusinziira ate okubeera nga tuyuuya amayengo ga intaneti ne bamakaza ku bingi ne bakuba endu ne bagamba bano bannange omuntu anaalaba. N'olwekyo tukyagenda mu maaso. Nze Dr. Kebbi baligankoona balamaga n'okubeera nga nkuweereza okumanya ali atya mutaayi sekande kakembo Juma kukubidde ku ngabo y'Abaganda. Weebale nnyo, weebalire ddala omukyala Nansubuga Betty, naawe nkwebaza ebitagambika olw'okuba nti oli omu ku abo abatambula naffe n'okubeera ng'ebintu bino ogamba nti mu buli mbeera biteekwanga okubeerawo n'okubeera nga biwa abantu okumanya. N'olwekyo omukyala oyo mumwebazanga kubanga omulimu gwakola gwa ttendo nnyo nnyini ate ebitagambika. Ali atya munywanyi Muwanga Kivumbi Erasito, weebale nnyo ate weebalire ddala. Ali atya munywanyi Muwonge Peter Kyajja kuzimba wamma nkwagala nnyo era nkwagalira ddala. Weebale nnyo nakubeera ng'onyumirwa n'okubeera ng'ogoberera. Ali atya munywanyi Omugave mu Kibi Fulanka Munnaluweero ate ow'ensonga munywanyi Serumpani Frederico, munywanyi Sebalamu Mubiru Nsubuga Kenneth. Weebale nnyo ate weebalire ddala naawe kubeera ng'otambula n'ebintu bino ate bibeeramu okumanya ddala omulimu gw'okola ate gwa ttendo nnyo nnyini ddala. Bamikwano, nfundikidde ekitundu kiri nga nkunnyonnyola ebyafaayo byaffe. Kino kitundu kyakusatu, abantu abamu babitegeera kifuula nnenge, naye twekalirize nga ssemateeka, twekalirize ebintu eby'enjawulo. Okulonda nkiddamu okwasooka naye nga tulondera mu bibiina akwaliwo kwasookera ddala mu mwaka gwa 1961 nga tuteekateeka era ako ke kaali akalulu akateekateeka batuwe ssemateeka akoleddwa naye atongozebwe ate tufune ne pulezidenti. Ebyaliwo enkaayana mwazimanya. Abaganda baazira akaluulu ako. Abaganda baazira okwetaba mu kukuba akaluulu ako era abaakeetabamu abasinga tebaali Baganda, yadde abamu baali mu empulunguse tezibula. Lwaki Abaganda baakuzira? Abaganda abaagala obwakabaka bwabwe abalengerera ewala baazira akaluulu ako nga bagamba ekifo kya kabaka kiri luddawa, kubanga Abaganda baali bagamba twagala tusooke tumanye wa ekifo kya kabaka we kiri nga tetunafuna bukulembeze. Ekifo kya kabaka kyo kiribeera wa? Kiri ludda wa mu Uganda eyeefuga? Lwaki? Baali batugasse kitole. Mu kitole kyawamu Baganda, Basoga, Basebbeyi, Batoolu, Bajjaba, Banyankole, Balugwala, Bateeso, naye ekifo kya kabaka kyo kiri ludda wa nga tetukiraba? Tulabawo kifo ky'obwa pulezidenti.
Kyekyaleetera Abaganda okuzira akalulu ako baagala kusooka kumanya ekifo kya Kabaka kiriwa. Bwe batyo abaali tebaagala Bwakabaka be baakuba akalulu. N'Abaganda abasinga baakagaana. Bwe baakagaana Omuzungu n'akiraba n'amanya nti ddala Omuganda mugezi. Kubanga ye baali bamanya abo Abazungu bateze obutego bwabwe buwedde. Oli asigale ku Bwakabaka n'obwa pulezidenti bubeere bwa pulezidenti. Tetunnagaana naye ekifo kya Kabaka kiriwa mu Uganda ey'awamu eyeefuga. Buganda tugenda kubeera tutya mu kitole mu bantu abalina ennono, obuwangwa, ennimi n'empisa ez'enjawulo. Ffe tugenda kubeerawo tutya ng'Abaganda bye baagala okumanya. Ate era n'Abaganda baakimanya nti be baali bagenda okuba abatono mu paalimenti. Era Abaganda munnange okuzira akalulu ako, okuzira okulonda okwo, ekibiina kya DP kyakuwangula. Naye nga Buganda yo teriimu. Lwaki teriimu? Kikuzaayo bw'obanga ogoberedde ekitundu ekyokubiri nti DP ku Bwakabaka ya njawulo. N'abo ba DP bannange kambagambe, ab'Emmengo bo baaniriza buli muntu. Aba DP abo bawoza nti nze Mengo manyanga nguze certificate nange ndi omu kubaagala okulwanirira Ssemasonga 5 eza Buganda balimba. Balimba. Patrick Amuriato boy power. Baani kati ate yagenda okulwanirira Obwakabaka ng'obubwe baabujjawo. Oba nze atabitegeera. Ebibi byogerwako. Dokita Kiiza Besigye Kifeefe yagenda olwanirira Obwakabaka. N'olwekyo Abaganda nno ndowooza mutegedde lwaki bazira akalulu ako oba okulonda. Yadde DP yakuwangula mu 1961 naye yakuwangula ng'Abaganda tebakakubye era bo ne boogera kaati. Ate ng'ekituufu kiri nti Buganda Abazungu bagisanga erina obukulembeze bwayo nga yeefuga. Bendikito Kiwanuka yataazira kubanga yali akulira DP yeeyongera mu maaso. Nabannyonnyola DP nga bwe yatandika. Bendikito Kiwanuka yeeyongera mu maaso n'okuba kampeyini. Tebimukwatako eby'Obwakabaka. Mwe bannange temulowoozangako nti abantu bakyawa omuntu ne bamukyayira bwereere. Era nze mpuliriza ebintu ebyenjawulo kuba babimpereza mu busanduuke bwange. N'owulira eyeetenda nga bw'ali omukugu byayogira tebitegeerekeka. Beni mwamuwalanira bwereere wololo gw'obyogera kubanga toyina ky'omanyi okumanyako kukomaawo. Naye nze nja kugamba Bendikito Kiwanuka muyinako bwino okuva lwe yazaalibwa. Ate nno wano ewaffe tukyalina emitawaana tetunabeera na bitabo biwandiika ku bantu abo. Naye nze bwino bwe mba mukola ntuukira ddala ewaka w'abantu. Kati nja kugamba data yenna
ebyafaayo bya Bendikito Kiwanuka okuva gy'azaalwa, okukula kwe, okusoma kwe, okugenda e Bungereza, okusoma amateeka, okujja mu DP, ne bwe yafuna ekibiina byonna mbiina mu katwe kange kano akatono. Onnimba nga birala. Ebintu bye yakola ebyamudibya mu maaso g'Abaganda banne bingi nnyo byonna mbiina, kati gw'atamanyi n'ababaka bangi tubalengera. Abaganda mwagaana okulonda Beeni, gwe naawe oli mubaka naye ndowooza ekomaawo, yongera onoonyereze. Omutawaana gwenkyalina nammwe abamu balowooza bw'asoma ebitabo nti ate aba ayize nnyo. Bw'osoma ekitabo ekyawandiikibwa UPC, kalungi kikogenda okusuubira ku bantu ba Buganda. Bo baliwo okuwaana bibi. Eri ayinza owandiika ekitabo n'annyonnyola nga bwe yatta abantu nga yannyonnyola, tayinza yogera birungi byereere. Kati awo tombuulira. Nze tombuulira. Data owange gwe nnina si wa bitabo, wa bantu abaaliwo, abazadde abaayola. Kyova olaba nabagamba atagoberera misomo gyange, gw'olina ennaku yo ne bw'oba mubaka. Data gwe nnina n'ababaka bangi temumumanyi. Ali atyo mubaka mukwano gwange, eyo eruhi eri ekyaggwe. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala. Sijja mwogera linnya olw'okwerinda. N'omubaka eruhi eri bangi nnyo abaka bagoberera emisomo gyange. Bannange nange mbaagala nnyo. Nze nabagamba omuntu anjagala nange mwagala. Ate empalana waaki. Bwe batyo nno Abaganda bwe baazira okuba akaluula ako, Bendikito Kagimu Kiwanuka bwe yakawangula, kyava abeera Chief Minister. Yesuukira ddala, mpulira abamu bamuyita Prime Minister. Oba mmwe oluzungu lwammwe luba lutya bannange n'okumanya? Bangi nnyo bangi betuwulira bamuyita Prime Minister. N'abasomesa baatusomesa nga bamuyitanga Prime Minister. N'obwo bwonna nze bwe mpita obutamanya. Prime Minister oba tumanyi kyekitegeeza? Ffe abawagala okwogera oluzungu olutali lwaffe, twogera ebigambo bye tutategeerako nsibuko yaabyo. Prime Minister ne Chief Minister omanyi kyekitegeeza? Kale nno nze mbagamba nti kyali Prime Minister, ali Chief Minister. Bwe lutyo nno olunaku olw'okwefuga lwalagibwa nga luteekwa okubeerawo nga 9 Ogw'ekkumi 1962. Nabannyonnyola emabegako lwaki baasalawo nti Buganda yeefuge nga 9 Ogw'ekkumi. Bino lw'okuba teri mulala abimanyi era ayinza kubinnyonnyola, nabyo mukkirize mbinnyonnyole. Nze gwe muyina mwanfunanga kirabo. Kinajjukirwa nti Kabaka Muteesa owookubiri, Kabaka Muteesa ow'olubereberye yawandiika ebbaluwa eyita Abazungu okujja wano ewaffe okuleeta eddiini, okugunjula abantu baffe n'okubawa okumanya. Bw'atyo bwe yawandiika ebbaluwa n'abayita ne bajja,
bw'atyo yakiisa omukono, naye mu kukiisa omukono ng'ejjinja abaami abo Abazungu lye basimbye linyweredde ddala ku ttaka lya Buganda, ng'era emirimu gyabwe ate gitambula kinawadda. Bwe baatuuka ng'ekituufu bagenda tuwa obwetwaze, baalaba ekyali kisinga nga kwe kujjukira Kabaka Muteesa ow'olubereberye eyayamba okulaba nti abatemera empenda ezituuka wano ewaffe. Bwe batyo nno kyebava basalawo banoonye olunaku olw'okukuza ku Kabaka ono, ekitwandibadde tuyita nga birthday oba okumujjukira. Ne banoonya olunaku lwe yazaalibwako nga tebalumanyi, kubanga mujjukire obudde obwo Abaganda baali tebannayiga kubala. Baali baayiga okubala naye nga bw'onaagamba nti ono azaaliddwa nga 25 bwe guti ne bwe guti, bo baali tebabimanyi. B'embala yaabwe baabaliranga mu myaka akunnyonnyola omwaka guli enjala fuwa malenge, enjala kakutiya, bo emyaka bwe baagibalanga nti omwaka oba ebbanga lye baabeerangamu ne balaba nga oba enkuba etonye nnyo ne batagirayo ne bagamba omwaka guli ogwa mutonyankuba, bwe batyo bwe baabalanga. Kati bwe baanoonya olunaku Kabaka Muteesa ow'olubereberye kwe yazaalirwa ne lubula, n'ate ne balaba nga bamanyi olunaku kwe yakisiza omukono, ntegeeza we yafiira, kyebava basalawo bakoze olunaku olwo lwe yafiirako bamujjukire. Era abatamanyi byafaayo wano we tubalabira nga batagala nti bawandiisi ba bitabo abamu, naye ng'ekituufu kiri nti Kabaka Muteesa ow'olubereberye yakiisa omukono nga 9 Ogw'ekkumi. Kyova olaba n'ameefuga gano tugafuuna era tugajjaguza nga 9 Ogw'ekkumi buli mwaka. Yakiisa omukono mu mwaka gwa 1984. Nga 9 Ogw'ekkumi 1800 ate 84. Kabaka Muteesa bw'atyo bwe yakiisa omukono lwe lunaku wano kye tuva tulukuza nga tulujjukira. Temwerabira abanyumirwa ebyafaayo, emisomo egy'enjawulo, obutambi, oyita ku mukutu gwaffe ogwa YouTube channel ekyoto ky'okumanya. Wagenda ku YouTube wandiikamu ekigambo ekyoto ky'okumanya, ojja kubeera ng'ogufuna. Genda onyiga akagambo subscribe, weegatteko olaikinge ate omale osharinge ne banno. Kati kikuyamba bu video bonna bwemba nga saata bonna bwembusayo gwoba obufuna n'otalinda ku WhatsApp, kubanga olumunyiiza obutabugaba. Mujje mubeere nga mutambula n'okumanya. Wali oyinza n'okunyiga n'obeera alert n'obeera bulindala nga buli akagwayo konna ku mukutu gwaffe ogw'ekyoto ng'okafuna. Olunaku lw'okwefuga bwe lwalagibwa okulonda kwaddibwamu, kubanga Abaganda baagaana okukkiriza. Bwe baagaana okukkiriza, mbadde wakunnyonnyola byafaayo bya Bendi Kito Kiwanuka, naye nina wenteekwa okusooka okuyita ate ndyoke nkunnyonnyola ebyafaayo bya Ben. Abaganda bwe baakuzira, Abazungu ne balaba nga Abaganda bazizza okulonda, ne bamanya nti kati Omuganda akaaye. Kye baakola, olunaku lw'okwefuga lulagiddwa, okulonda bwe kutyo era kwatuuka ne kuddibwamu. Uganda efuna obwetwaze nga Buganda yeetabye mu kulonda okwo, n'okukola gavumenti eyita
mu kukuba akalulu. Bwetu Buganda kwe kuteekawo Abaganda abaali bakyali mu kunsa, Abaganda abaali balumirira Obwakabaka, kyebava bassaawo ekibiina kya KY, Kabaka yekka. Mujjukire nti yadde bassaawo ekibiina ekya KY, Kabaka yekka, abasinga obungi mwattu abaakirimu baali tebasoma. Naye yadde baali tebasoma, naye be baali bamanyi omugaso gw'Obwakabaka. Ne kaakati abagumanyi mugumanyi. Kati bali abaali basoma ennyo babbeeni nga tebaagala Bwakabaka, baagala bukuba. Baagala bukuba. Abasinga bw'obabuuza Beeni kyekyaba kya Beeni bagamba nti Beeni yagamba nti bwe naawangula n'enfuuka pulezidenti nja kuyita Kabaka ajje mu State House Entebbe tunyumyemu. Abamu balowooza ebyo, naye ebyo byajja luvannyuma. Byajja luvannyuma, naye Beeni biki bye yakola ngenda kubeera nga nkunnyonnyola mu maaso, gwagoberera emisomo ojja kumanya. Bwe bati Abaganda kyebava, ekituufu kyali nti ekibiina kya KY kyali kisinde nga bw'olaba ekya Nuupu, kubanga obudde obwo kyali tekinnabeera kiwandiise, kyali kisinde, naye kyateekebwawo kulwanirira Kabaka, balwanirire Obwakabaka. Era ng'ekisinde ekyo kirina n'abakulembeze kibuuza ekifo kya Kabaka bwe tumala okulonda omukulembeze kiri ludda wa? Ekibiina kya KY ne kitandikibwawo okukuuma Obwakabaka wonna mu Uganda we buli. Era mukimanye nti abataayagala Bwakabaka ekyo tebaakyagala. UPC, DP baasala amagezi bakikube. Kati UPC yali ekulemberwa ba Obote Kabuliŋŋani bo ne basala olukujjukujju. Abazungu babatemedde pulaani yo, baatemera Obote pulaani kuba baamanya nti ye si Muganda ajja kwangu okuba Obwakabaka, ne bamusalira amagezi. Kyava jjira mu lukwesikwesi kyokka ng'alimba n'agamba ekibiina kya UPC kitte omukago ne KY. Bwe batyo Obote Abu Mayanja Kakyama n'alyoka amutwala ebbamunaanika mu lubiri lwa Kabaka Muteesa. Obote ng'anekedde ne mu kkanzu n'atuuka Ibeene. Nze Obote nsaba tutte omukago ogwawamu, ekifo kya Kabaka tukirekewo. Jjukira nti UPDP yo yawangula, naye teraga kifo kya Kabaka wawe kiri, era nga tebaagala na kumanya. Kati Obote ne bamusalira Abazungu amagezi, kuba bo baaliwo okusaanyawo Bwakabaka nakubujjawo. Bwe baagamusalira ne bamuwaga kugenda yogere ne Kabaka nti batte omukago. Obote kyava ayogera Ibeene, nze bwenna awangula ekifo kya Kabaka kigenda kusigalawo era Obwakabaka bugenda kusigalawo. Era n'amugamba Ibeene Obwakabaka oba abafuzi ab'ensikirano be banaabanga ba pulezidenti mu mpalu nga Uganda efunye obwetwaze. Byonna abyogera naye nga lukwesikwesi lwa kusaanyawo Bwakabaka. Ye Beeni kyeyatawaanira ddala nakwogera ku Bwakabaka yali yasalawo bire ddala Obwakabaka buveewo naye nga yagala akulembere. Bannange ebifo biwooma. Ebifo biwooma n'ebiriminga kwerabiza bakama abo. Beeni ayagala abeeri pulezidenti.
bwe batyo ne bakkiriziganya nti KY weeteeka omuntu UPC teteekawo. Baagala kalulu kagende mu UPC, bo bamaze okusalira kabaka ne bamuwaaga enkolwa nti ekifo kya kabaka kigenda kusigalawo. Bwetyo DP UPC ebyo byo bambi ne bikuba akalulu bizeemu omulundi ogwokubiri. Akalulu ako ekituufu kiri nti neerabidde akalulu kaategekebwa mu mwaka gwa 1960 mu 61 ne bakakuba Abaganda ne bakazira, bano ne bakaddamu buto. Kati mu kukuba akalulu kano akaddamu akookubiri, UPC ne DP ne bagwa maliri ne benkanya nga tekuli afunye muwendo gwetaagisa kukola gavumenti. Kati awo Obote we yasalira amagezi amalala era mu bukuusa yagenda Mengo n'asaba ababaka 21 aba Buganda bamwegatteko bakole gavumenti. Ne bakkiriza bakola gavumenti ennungi ku magezi g'omulangira Badru Kakungulu kubanga yabawa amagezi. Lwaki? Oyo mulangira Badru Kakungulu y'omu ku baali bakulira ekibiina kya KY Buganda kabaka yekka. Bwetyo KY n'aba UPC ne beegatta ne bakola omukago. Ne bakolanga ebibiina babalanga kimu naye nga bibiri ebyegasse, KY ne UPC. Eyo ye gavumenti eyasinga okutumbula Uganda, erinnya Buganda ne ligenda nga lifa. Waliwo emirembe awo nga bakutandika emirembe okwagalana, naye Kabaka Muteesa yali mugezi nnyo nga era abaali batunulidde ku butambi bwa Kabaka Muteesa owookubiri ne bw'aba nga ayogera mu Luzungu oli yakopa accent y'abali buli kimu n'okwogerera mu nnyindo n'okukola. Yali mulungi, Kabaka yali mulungi bannange, ate ng'abantu bamwagala nga n'Abazungu bamutya. Obote nga muli awulira essungu lyagala okumuyuza. N'ebintu ebirala bingi ndibikunnyonnyola ebyaleeterawo Obote okukyawa Kabaka. Bwe batyo gavumenti nga yeegasse baazimba amalwaliro, enguudo, amakolero, ebyobusuubuzi n'okutumbula amasomero nga buli omu awa munne ekitiibwa. Era mujjukire era mugundi yeemu mu buufu obwo Kabaka yazimba n'essomero eggulu. Oyo Kabaka Muteesa owookubiri. Kabaka bwe batyo baamala okwegatta ne bawangula, Kabaka yalondebwa ku bwa pulezidenti. Kati yali ate omumyuka we n'abeera Kyabazinga. Obote n'afuuka prime minister. Ensi n'etereera. Naye ebyaddirira omukago gwa Obote ne Mengo bwe gwafa kuba gwamala emyaka 2 mu mwaka gwa 1964 bakubya akalulu ka referendum. Obote awagira Abanyoro baddemu batwala amasaza gali. Ekituufu kiri nti omukago bwe gwafa mu 1964 Obote teyaddamu kuzimba wadde akayu akakyamirwamu. Lwaki? Buli kadde yabanga afuba kwenywereza mu bukulembeze n'emmundu, okuggyawo obwakabaka, okuggyawo eddaala kwe yalinnyira. Kyekiri kye natandise nakyo nti mwegendereza abo ababaka abajja Mengo, tuyitidde Mengo, twagala Kabaka, ensonga essemasonga 5 tugenda zikolako balimba, banoonya ddala lyakulinnyirako, bwe batuuka tebadda. Naye gwe yeenoonyeza eddaala olinnyireko, ekigo ky'onaagwa enkizo ejja kukutuka. Ejja kukutuka. Bwe batyo no waali wabulayo emyaka 4 okulondera kuddemu. Obote n'akuyimiriza n'awera abantu
obutalonda nassaawo kafyu eyasookera ddala. Abamu balowooza nti kafyu zitandise kati, zaatandika dda. N'awera abantu okutambula ekiro, kumbe yeetegeka ayagala kulumba lubiri. Yeetegeka ayagala kulumba lubiri, mbwayagala atte Kabaka Muteesa, ettima eryamuli nnyabula. Olwaleero wano nnyinza obutasukkawo akadde kange kaweddeyo. Nja kudda n'ekitundu ekyokubiri, nja kusunsulira gwe bayita Obote. Nkugambye mumanyi nti yali mulango naye Obote yali mu Lugwala. Byonna buli kimu nnyina bwino. Nze Dr. Kebbi Baligeyankoona Balamaga. Enamba yange eri 07773 ate 27 61 27. Enamba eyabaagala okuyimirizaawo obutambi bwaffe, emisomo gyaffe gye mufuna. Oli n'agamba nti omulimu gwa ttendo oba ng'oyagala okusiima oyita ku nnamba yange. Abaagala okwefunira audio wasenga ne kojja buulirira era oyita ku nnamba yange. Abaagala okubeera ng'emisomo gino bagiyimirizaawo n'okubeera nga bagamba nti gya muwendo, ennamba yange 7773 ate 27 61 27 7773 27 61 27. Mikwano nakatuulidde wano wamma ndaba nga waliwo embeera eyinza okubeeramu ensuuwaanyi, era bwe ntunula eruuyi eno ndaba ng'owejjokolera alabika okubeera nga wamma agenda okunkwata amavumbavumba. Konze kamwetegule.